Yes, finally bambi musajja watu amanyikiddwa nga Edrisa Masuuza Ebizibu byamuyitiddeko nasalawo addukire ewamuwalawe amanyikiddwa nga Maya Masuuza oba olyawo amaleko ebirowoozo mpola mpola bambi Eddy Kenzo tali fine era nga yeetaga sala zaffe mpola mpola tukwaniriza nateerako mu kutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya nedoboozi bampita ntambi Chimso number one rich boy Maxude Junior webale kuba nti otambula naffe gwe atambula naffe okumala ebbanga lyonna ate webale kuba nti osubscribinga gwe eyasubscribinga ate gwe atanaba kuba nti osubscribinga nga makikaseera obeere nti osubscribinga tugende mu maaso mpola mpola twabagamba ffe wano tetuleeta palapa so twasalawo kuba nti tukuleetera ago amawulire agasunsuddwa n'obeera nti omanya biki ebitambula mu ggwanga system za Uganda Mukamooli tezirimba wabula zikuletera ebyo byotandika okubyosinga okuba nti oyagala mpola mpola naku lwaleero tugenze ewa Beat Award winner Uncle Edrisa Masuuza aka Eddy Kenzo. Uncle Eddy ebirowoozo bigenda bimuzimbako akayumba, ebizibu bigenda bimuzimbako akayumba. Yadenga bambe mukazi we yasalawo kuba nti anoba nafuna omusajja omulala amanyikiddwa nga Edrisa amanyikiddwa nga Dr. Hamza Sebunya atenga ne mukyala we eyasooka amanyikiddwa nga Tracy yakola kyekimu era nga ye mama Maya yakola kyekimu yasobola okuba nti yasulawo Masuuza mpola mpola Rema asulawo Masuuza nga gamba Masuuza ayina empisa embi Masuuza mwenzi tasula wakata muwa time nebisikaddewo mpola mpola kusala okuba nti atambula nefuniro eddenzi eddungi epia emboko fire erimanyikiddwa nga Dr. Hamza Sebunya era nga system yagenda mu maaso mpola mpola n'okuba nti yes egenda mu maaso bukyanga Rema yasalawo okuba nti aleeta omusajja oyo mu lujjudde obulamu bwa Kenzo tebusigadde kyekimu era nga obulamu buno bwatandika okuba nti bubijja mpola mpola. Kenzo agamba nti system mwalimu abakulu abanene mu gavumenti oba mu byobufuzi abaali bagezaako okuba nti bakosa Rema okuba nti basanyawo obulamu bwe era nga bagezaako okuba nti batta marriage ye kwe kusalawo okuba nti ebyobufuzi abyesonyiwa mpola mpola. Kenzo mukuba nti yesonyiwa abantu abamu yayitibwa mu State House oba olyawo amitinga omukulembeze w'eggwanga amubulire ebizibu byayita mu luvannyuma okuba nti yavumibwa n'okuba nti atrendinga nnyo ku internet nga Kenzo yasobola okuba nti avumibwa Sheikh Muzata. Kenzo yakabira amaziga natandika n'okubuuza government where are you. Kinono kyaletera attraction oba government kyaletera government okuba nti emuwa attention era bamaliriza bamuterese mu State House. Wano n'okubukyanga Edrisa agenda mu State House yafuuka target ya opposition especially batali ba Bobi Wine. Recently Kenzo abadde stuck oba olyawo mu Ivory Coast era nga bingi ebyayogerwa amukomawo wano eno omusajja oyo yavaayo n'agamba nga watali nabyafuzi bla 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 n'avaayo ne audio ne leakinga ng'agezaako okuba nti attackinga Bobi Wine oba olyawo ne batali ba opposition. Audio eno koja omugezi yagikwata n'agirinkinga n'agiyisa ku social media era nga kyaviiramu Eddy Kenzo obuzibu. Ssaawa zino Eddy Kenzo y'omu ku bantu abakyasinza okuba nti bavumibwa ku internet era nga Eddy Kenzo yafuuka mulabe wa ggwanga oba mulabe wa opposition oba mu abo abalowooza nti bakkiriziganya na Bobi Wine. Kenzo ensi egenze emufundako aba position bamutaddeko amaanyi era nga takyekyusa bamuvuma 24/7 bamuyisaamu amaaso bamujerega bamuyise buli kimu. Wano Kenzo natandika okuba nti afuna ebirowoozo jjukira nti talina mukyala ate abaana be omwana we omulala aliwa taata we omulala era nga omwana ono takkirizibwa kuba nti amulaba which is omwana ono ye Amal Masuuza mpola mpola Uncle Eddy bwatyo mukuba nti agezaako okuba nti yeddaabulwa n'okuba nti yeetereza mpola mpola yasazeewo anonye muwala we amanyikiddwa nga Maya Masuuza bambi engeri gyakuzekuze mu batuule oba olyawo banyumyemu mpola mpola. Omwana yamuvudde namugamba nti uncle oba daddy tolina kuba nti weewaliikira because bino byansi challenges zijja ne ziyitawo so oliwaddemu okuba nti yoguma bino byonna tebijja twala bulamu bwo olaba wawona street olaba wawona okufa mu Ivory Coast ne wano ene mbuyaga y'ebyobufuzi tesobola kuba nti ekutwala bigambo byani bya Maya Masuuza ng'agamba taatawe era nga Eddy Kenzo olwalabye Maya yabadde musanyufu.
wanono mukuba nti boogeramu ne Maya mu mboozi ey'akafubo basobodde okuba nti batekinga n'ebifaananyi ebyasobodde okuba nti bisaculatinga ku intaneti. Kenzo Ebizibu bimwesombako entakera ncha kumacha n'akawungezi musajja watu afesinga tough situation naye nga ate tekimuganye kuba nti standinga ng'omusajja n'okusigalawo kuba nti akola ebintu bino kuba nti atambuza career ye mpola mpola. Kenzo yes akalirirwa opposition 24/7 era nga bamuvuma okufa obufi naye nga ekyo kisi ekikulu yes si kyekikulu agume bwabanga yasala okuba nti agenda mu gavumenti abawagire bwabanga yasala okuyimirira ne Bobi Wine addemu ayimirire naye because yes buli omu alina enjawulo n'endowooza ye mu byobufuzi so n'olwekyo tekikyateeka nti olina okuwagira oyo gw'oyagala wabula buli omu alina awagira gw'alowooza nti ayagala. So n'olwekyo Eddy Kenzo ne Maya Masuuza banyumizaamu emboozi ez'akafubo era nga tujja sigala nga tuzisaako mpola mpola. Bampita Ntambi Kimso, bye bye.